Watya singa buli omu ku ffe afuna omukisa okubeera mu mbeera ey'enjawulo ddala? Watya singa osobola okukyusa ensi eyo yandibadde etya? Watya nga saayansi tasobodde kutuukiriza bigendererwa bya muntu ssekinnoomu? Tekinologiya ki gw'osuubira buli muntu gwe yandibadde alina? Ensi yandikyusiddwa etya? Wali olowoozezzaako ku nsonga eno? Mwaniriziddwa mu nsi entuufu. Mu Creative Society buli kikolebwa kigendereddwamu kutumbula bulamu bwo buli ddakiika. Mu Creative Society ojja kuba osobola okufuna amagezi okukola engoye n'emmere ku bwereere. Emmereyo. Okusoma okw'obwereere wonna mu nsi. Ennyumba empanvu ez'obwereere okusinziira ku ddembe ly'obuzaale. Mu Creative Society ojja kufuna obujjanjabi obw'omutindo ogwa waggulu ogw'obwereere. Empeke ezikuuma emibiri nga gikola bulungi mu buli maka. Mubiri gwo gukomyewo ddala. Entambula etali ya bulabe n'empeereza ey'amangu ey'obumu buli wamu. Olina ebisaanyizo okufuna ssente ezisuukirwako ezitaliiko bukwakulizo eza $10,000 buli mwezi. Wano ojja kufuuka ddala wa bwereere. Kola essaawa 4 olunaku, ennaku 4 mu wiiki, oluwummula olusasulwa, emyezi 2 omwaka, engendo ez'obwereere okwetooloola ensi yonna. Obulamu obunyuvu era obw'okukola ennyo. Mu Creative Society bino byonna bijja kubeera eri buli muntu. Wali olowoozezzaako lwaki obeera mu nsi engeri? Eddembe ly'okubeera mu Creative Society lyeryo, kubanga oli muntu osaana ekisinga obulungi. Tokkiriza biseera byo eby'omu maaso kuggyibwako. Tongoza ekintu ekipya ekituufu. Mu butongole guno omwezi gwa Novemba nga 12 mu mikutu gyonna egy'empuliziganya ne ku mikutu egy'enjawulo egy'emikutu gy'amawulire nga balina okuvvuunula mu nnimi 150 okuva mu pulojekiti enkulu ey'obuntu bulamu, olukungaana lw'ensi yonna, obuzibu bw'ensi yonna. Okuwangula kwaffe kuli mu bumu